Ogamba otya? Sebundi bulungi. Waziza mirundi. Abadokita bari baganye kuraba mirundi. Nze negayirira abadokita. Ntoyo mumuleke. Naye doyo yaliwo. Naye mu kiseera ekyo bwe twanyumya ate ne tugenda mu polisi za Kasameme. Sinsize saddamu okumulaba. Naye namanya ekyokukola. Natandikirawo. Webale. N'olwaleero. Webale munna. Oyo mukyala wange. Oyo yakuwa akalulu wuuyo. Wuuyo mukulu we katagenze kukola. Sina kobi. Oyo ye bamuganda kulonda. Lwaki bamuganda kulonda? Bamuganda yali tawandise bulungi. So tubeera mu bugulu pulezidenti nze naakabona obutya emirundi ebiri olumu banteega ku Radio Simba infact singa siriiwo nabano omulambo tebaali gulabya nze nakwata piki gwe nava ku Radio Simba ningamba nti kangenda obudde nga bukyali maze kwogera ate wano nkola wooki genda kurusinga ku Radio Simba kumbe piki ezaaliwo saamanya nti zababbi ninkwatako emu nnyani zingoberera nga sitegedde budde kiro kakati nibantwala nibampiseeyo naye gye bampisa nga amanyiiyo nga ndaba bandeeta wano bwe twatuuka awantu waliwo nga waliwo muti naye nga waliwo ennyumba nga tikuli mataara kirabikaawo we batira abantu bankwata omunankwata akabadiya nindaba nti nfudde ekyanyamba kyali eki waliwo omwana ng'akuumaawo ku nyumba naali nkyali cautious nawulira omwana ng'agamba wuu kwe yakola bwato ne bankuba wansi ne badduka esente ziranina esimu wano najjawo ng'ekikooti nga nyambadde oludda lumu kati n'omulambo tibandigulabye so nakola ensobi kuva ku Radio Simba ate ninkwatirawo boda kumbe bo nga banteeze so tukolera mu bugubi naye obugubi bwe tukoleramu nze sibufaako nubwe bananzita katera bakamatuka kange ekye nareetera muto wange bandumba emirundi ena wano naali sirina nagava mu buliri naye namara kumpi kwavura nasanga enyigi zino nze muraba simanyi ebisumuluzo babijjawo nga enyigi zino zona ntangaavu bino nga bye bikyabalemye kakati nindowooza nti abantu bajja kunzita nga sirina maanyi nintuma muto wange awaka nimugamba nti gwesuranga wano bakomayo emirundi egyo ena wano nze nzeka kansuubire nti babbi bali awo so bwebugubi bwembeeramu naawe ebyo biwedde ku obulwadde wentuuse ndowooza nyinza kuwona naye obulwadde bwandibanga bw'amaanyi kyazuulibwa nga si mugongo gwokka era enkya banjagala marago essaawa ng'emu yandiba nga ndina prostate enlargement kati bakebedde PSA basanga nga eri waggulu yereeta eyo prostate PSA bwerinnya nnyo yereeta kansa so kyensuubira kubanga enshaba bagigenda bajja kwakanyama
mu ngeri yabwe ebimpiso naziguze kubanga bagamba nti n'umugongo okundi manyo yandiba prostate enlargement yereta umugongo okundi menyo so ndi n'ebintu bibiri n'eki nabawo kyona si ate oba okyakora ki ekirara ndi n'obuzibu buli wentuuka mu ddwaliro oba kiki nfuna banasi ngoba bibiri basatu ngoraba bayikuba obwamu kumbe bo bantegedde bandaba ku flashlight bambe bayeza kwa bandaba nga genuinely naye oluusi ntya ngamba nti eddwaliro muno bano bantu banankorako ninvaayo so ntya operation y'omugongo n'ebintu ebyo naye ate nakola kino Uganda yattu naye president ne secretary general mbebaza mwatunyonyeza emikwano ebweru wendi kati nakaweza emyezi 3 n'ekitundu abandi abakuflashlight ono nga nkyaziza bebanyimirizawo ab'omu diaspora sirabangako ekibiina ekiringa nuupu sikirabangako ekifa ku bantu baakyo n'okusingira ddala ku diaspora these people bandaba ku YouTube just byarugaba owabiri owasatu bibambezezaawo teri mulala. In fact, I got surprised. The secretary bwe yankubira newunya simu yange we yajija naye ekyenjawulo gwe noono mbalina ku Facebook okozesa Bobi Wine ono ye mulina buli kaseera era nzijukira nga bakusibidde awaka ng'ogamba nti tuwe na biira akalulu nze omu kubasaasanya amawulire yes ngamba mutegeere lwaki principal gambye na biira abantu tibatutegeera naye oluvannyuma bajja kututegeera ekyokubiri nsiima ababaka bo noono boogeza diplomasi ku kisinde kya Besigye naye nze mumundekere nja kufaafagana naye I know what brought Besigye back naye mwogeza diplomasi you see waliwo ekyo tuyita contact card mu byobufuzi omuntu musaka siriso nimwogera nimugamba nti enjovu nene ng'olina wakwatakwateo nga bwe mbagamba nja kubalaga flashlight mungoberera ali wagambye ntangoberera yes 2026 ekisinde kya Besigye state yejja kuba ekifandinga ya muteringi bamaze dekoraba nti amuli ati tafuna tabafunira ate n'ekirala noono naye abagambe mu western region wameruseemu mentality ey'abalango n'abashori in fact akatambi kange kenateekayo n'ebiri yes nga bo ife abantu beewaffe abamu barowooza nti ffe tulina kufuga mpaka n'abalango bwe bali n'abacholi but we proved them wrong surprisingly abetu approving wrong ebyafaayo abatufuga bayigamu obutayiga era kimbadde ngamba ono nze sikyafa ku President Museveni okufuga awanatufugira mpaka because I know he must go naye ebintu bibiri byentya Uganda nagenda kugirekawa ekyokubiri nze n'olubongo yeno ne bannaffe agenda kutulekawa ku Uganda yawamu nze bwe mba ntambula jaja nuupu naye waliwo abagamba bebo Museveni watutuusiza. In fact, let me tell you this. Mukimanyi nti natya kugenda ku secretariat kubeeyanjulira nga ntidde nibayinza kugamba nti onaata azatya mara Museveni watutuusiza nga
buri wekengera nubwo burwane nabano ogamba nti bayeza ogamba nti nebuzabuza so ebyo byebintu bye turina okwijjamu abantu baffe security general abantu baffe bwetu bwe bali but I think we shall get there nve Kabale ekyalo kye nazaalibwamu bakiyita Nyakisozi natya bwe nababuuza oluvannyuma ku polling station sabuuza bululu bwe wajjayo nababuuza nti naye Kyagulanyi yabaddeyo naba polling agent nti wuuno wano nti babaddewo babiri ku polling station ewaffe mu Nsozi tobamanyi egye baava nawe tumanyiyo so the line you took era ono mbadde nadde ngamba abantu Besigye ne banne imwe ebyo timusobola kubimugamba gwe bakwita bebe mu byobufuzi nembagamba nti Yesu yali bebe ngata naweze emyaka 10 abantu bali bamaze kutegeera nti ono mwana wanjawulo mu banne ekyokubiri Katonda yalina banabi bangi naye ku nsi kuno yakozesako babiri bokka only two Muhammad ne Yesu be bakyusa ensi mu byeddiini mu byobufuzi mumerukamu muntu ogu tibakulimba nali nembabazi nze kambabuulire twafuba nnyo creating ekyo tuyita third force we failed nali makati nga ndaba nga tugwa nga bantu baganye nti katuwe Besigye naye kyanako nti Besigye kintu ekyo tikyamuyigiriza mu byobufuzi ati ogu yameruka oba oyagala oba toyagala Bannayuganda bamanyi enjuyezi oludda olufuga n'oludda olunyigirizibwa buli muntu yenna tamanya ekyo mu byobufuzi mumuleka ye wow yeah ebigambo byo of course omuntu tasobola bikowa for starters nsanyuse nnyo okudamu okulaba muzeeyi Byaluganda okusooka twasokanga bokambi kusinkana katuze kulaba tamala emirundi then badde nga nkolaba ebbanga lyonna omuntu yenna yena out there ayinza okulowooza nti tubadde tusinkana regularly tewali asobola kukkiriza nti myaka 2 nti nakusinkanako mulundi gumu nga sikumanyi leero lwenzemu okusinkana naye njagala omanye mukadde wange nti yonna gyembeera ne Bannayuganda gyonna gye bali bakwenyumirizaamu nnyo but most importantly because you are Byalugaba nze ndowooza nno nti ogattawo nnyo okyogeddeko era nkyogerako ne muganda wange Rubongoya ne mukyala wange yennyini tudde waka ne tugamba Museveni nga ayonoonye nnyo nze kati ayonoonedde bakodomi bange ayawuddemu eggwanga n'akwata ekifaananyi n'akisiiga bakodomi bange ebyo baŋŋamba ne baŋŋamba abantu batulaba balowooza nti Museveni byonna byabba aleetera ffe kumbe abbira ako ka gurupu akatono ak'abantu abantu abatono nnyo no naye njogera nabo abantu mu Western Uganda babonaabona ffe twagenda mu Western Uganda eyo Rusheri Museveni gyava yennyini ng'abantu babakuba bukubi kibooko okubagana okujja okutulabako ng'alaba bamuswaza so enkyukakyuka bajagala everywhere naye weebale nnyo mukadde wange you represent so much you represent Western Uganda that wants change you represent an elder that is knowledgeable that wants change naffe byoba oyogera eyo bituyamba abantu bangi nnyo bagala tupainting ekifaananyi ng'abavubuka abato abali excited abanyiivu abatalina nsonga naye bwe tubeera n'abantu abakulu nga bano najja nayanja ensonga naffe kituyamba abantu ne bagamba abaana abavubuka they are not just angry ebintu babiraba ng'abantu abakulu babiraba so nsanyuse nnyo sebo kusinkana again ate nsanyuse okumanya nti Bannayuganda abali out there mu diaspora ne walala bayimirira naawe
mwatukolera emikwano. Amina. Kyenzijukira ekikola nakumiza December towards the dog run. But I think I called you batwala kusinzanga n'ebityo. Nibambuza I'm a stand-up brother. My father is a bishop from Eastern Uganda. No. I'm a lecturer to my colleague. He's my colleague, but he doesn't know me. N'enyindo yongeringe ya sema. Enyindo iri muri Kyagulanyi. Nati bagenda bulyambo. Bulyamba so nalida n'ekiswa ekiganda so nino kwesanga ndi mukwa. Sijja kwegana. So what are the batubuza? Point bewali wali musajeri bwegamba nti nomuwono ekoboko. Remember that your program twagikolanga wakayoga that statement is at some nana nga tulina on that program. Ne tugitumiliving. Nogamba ono nange fe tukutambulira. Kwa kyoyogeranga nga tukubala yi. Fe twakubanga la yi. So what blessed us was okugamba nti flashlight ya Kyagulanyi ate nekituwa amaanyi. So it was a blessing in this case after losing our things, but we are what we are because there is a statement you added on our nation. Mbakuchuga mbono mkuu. Ndozo bituse katika twebereremu na wotambula mu taxi katwebereremu because when you brought a slogan neka kati mukuru hona leo. Fabavuka chichi statement cho bine bitu byabo. Well, sagala jitandika interview anze kola mulwadde wange. My main message ejja kuba jali tetujagana kamera kubanga era kamera ye reflecting ebyo bibyo embozi yetunyumya wano tujinyumya on behalf of millions and millions of people. Of course njakoyisa no mukiso bebaza goberera mwe okugoberera ensonga bangi bali intimidated. Buli muntu afuna following na dark social media abere target ya regime. Government ngejagwe oyagala sente meka lwaki oyogera nnyo watakuwa sente bakutisa tisa. So abantu abatono abasikola ba compromising zi TVs nyingi zi radios nyingi abantu bakyayogera freely naye okuba nti nammwe mukozesa platform yamwe okwongera ekimwongedde nga temwagala just kifunamu sente ba self aggrandizement naye okwongera etafaali kusife twakitandika abakulu bano batandika zene ensonga fe nga tukyalina mu ndongo zaffe. Sometimes enkola na nnyo okuba ndabira ddala nti nakiitinga nnyo ensi. I should have done what I'm doing in my early 20s. I did it in my late 30s. Naye sebo ffe tukwagala nnyo era tukwenyumiriza nnyo era omulimu gwokola bw'oyinza obutamanya how powerful your voice is naye sebo kyokola kyamaanyi. My president oburwadde bwange buntegeezeza kiki kyendi abantu banange nkiddamu mutukoledde emikwano ebweru. Simanyi owa secretary general naye ayina kyayagala ocommunicate. Bana nzijasa okwebaza muzeeyi waffe ono era mbadde mugamba nti tumugoberera nnyo era atuzaamu amaanyi. Manyi bana nga president bwayogedde abantu baagala nnyo okubiyita ebyabavubuka bana abaana bali excited oluusi they are just angry, they are just agitated. Naye bwe balaba omuntu nga muzeeyi ono ngali decent, he's old, he has aged gracefully, teri scandal gye bamumanyiko, ali knowledgeable, alina experience ne expertise naye ng'avaayo ayogera ebintu with a lot of knowledge nga biri factual. Banange message yaffe yonna gye tubatuwa abeera ng'agikona mu stamp, ajongera mu stamp abeera afaminga in many ways. So banange tumwenyumiriza mu nnyo era tuwuliddewo binyo okulira nti mulwadde ebigere bino okujja ne tugamba katugende tukole ki tumulabeko kubanga tumusaleko era kuno kumusalako kwennyini bayemuko naye kubanga kinene nnyo kyagase ku struggle ku revolution eno era nga president bwayogedde bannayuganda bangi nnyo bamwagala era tubeereyo naye n'abantu nga bamwagala n'abatamumanyi erinnya bagamba oli Jjajja Nuupu muzeeyo Munyankole olaba bawayogera Luganda omanyirawo nti Munyankole naye naye tumweyanza nnyo emirimu gy'akola era tusaba Mukama amuyambe awone bulungi. Amina. Okay, demugole hanemune atonamuwa natya nnyo ono ne Edi naye nti bagenda kubata eri program yitwa kwa
namwente ngije bari kuruzi nono bayinza butavayo so nsima katonda ubwo kati tomanyi naye nkumanyi nnyo gwe nono gye muvude mu music yamwe katonda yebale kubakomyawo nga muli baramu wano oze wa taata we jajjaawo Jajja Nuupo nze no kati ndi fani we sawa zino ndaba serebu wange serebu wange nti ye muntu analyzing ekintu n'akimenyamenya omuntu n'asobola okyabsorvinga n'akifuna fully n'akitegeera ensonga agi analyzinga bulungi ti era emirundi egisinga nga muwuliriza mbagoberera era oyo yandetera okutandika obagoberera kati nga mulaba neŋŋamba bannanga waliyo kyaliyo wakabi ayogera ku nsonga kati nga nze mbeera ndowooza oba bamusisinkana naye nga nawe tebamusisinkananga nti nga neewuunya engeri gye tuconnectinga nga somehow omuntu ali so far away from you naye nga muconnectinga mu ensonga ez'eggwanga nga zibagatta era njagala nnyo okwebaza okubeera oyo omu ku abo abangi abasobola okuvaayo ne mwogera ensonga nga we ziri nga temulina kutya wadde kwonna ng'amazima gasigala mazima ze kukyemanyi ku mazima amazima ogogera leero ge gamu enkya ne lulina olulala tegakyuka nti weebale nnyo okubeera oyo era njagala n'okwebaza ba diaspora mwebale nnyo okubeereramu abantu baffe tetusobola kikola wano ffekka naye muli b'amaanyi nnyo eyo mu addingako kyamaanyi nnyo ku struggle yaffe era ebadde facilitated by the diaspora playing a very big part abantu abasinga tebagiraba naye abali ku ground babeera bamanye ekigenda mu maaso mwebale kubeerera mu Jajja Nuupo era nze nsaba busabi Katonda ayongere omuwangaaza n'obwo obulwadde obumuluma atuyambe asuuke abeere nga tuli naye mu Uganda empya kisa kya Katonda badange nange nsooka kwebaza but like ndabona okkiriza obagaana okwita his excellence watandika dancing nga simanyi osoma ngoso his excellence Bobo and the Gladiator akati amaikwazi tata wange mulabizi muntu wa NRM ekitugata kiri is my father kyokka naye obwongo bwange wanjawulo kuwe yebale kunzaala but I have a time to reach nitaka kwa personal analysis mukubya Rugabo yogolaba nali interviewinga mirundi one time nimugamba Mr. Rugabo ebigamba by'oyogera big attack in Uganda and I think I was the first person on earth okumujako that interview. It was only 2 interviews against Okulaba, the whole world is looking for him and no one interviews elsewhere in this country apart from me because we have those 2 things to protect him. There are people who are going to be invest money from him babugagami tumutwale bya Rugaba mweka sente kumbe bataddeko kanyoka olira akaronda fokwe bala bino byonna webuzenze mbera masana ate kale bajja basangeyo ate twabamanyi nez jail no tule tujako ebigambo nasomese gwanga I was telling him last 2 weeks I'm resigning from lecturing because to be a doctor you know how to get 2 million a month. It's my colleague there from Akere knows how painful it is. But who's going to change this country? It is you and me. Who should guide one another? It is you and me. So I appreciate His Excellency. Chotukoledde mu ggwanga kyamaanyi we appreciate. General Secretary, you being a Westerner too, what joins us together is only one. The angle of the nation. Yeah. That joins us. We have the Westerners whose blood are yellow. And also Westerners like me whose blood is red and it's naturally red. You can't mix it. But the moment you mix it, it is spoiled. Sijagenda mu lecturing. So mukuru ndio kuita ndio mwamba nono akaimba katono bakagama akati ka 2004 aka Adam. So obigambo kugamba nga ebigambo ebyo no bigatta nze nawe kukiza let me start on at home after all I'm mature enough bali bamva akabe wakinebo ne banagenda nze sijja kwakana sebo waziza mirundi wa doctor bali baganye kuraba mirundi
nze negayirira abadokita nti oyo mumuleke naye dde oyo yaliwo naye mu kiseera ekyo bwe twanyumya ate ne tugenda mu polisi za Kasameme sinsi zende saddamu okumulaba naye namanya ekyokukola natandikirawo n'olwaleero oyo mukyala wange oyo yakuwa akalulu wuuyo mukulu we katagenze kukola oyo ye bamuganda kulonda bamuganda yali tawandise bulungi tubeera mu bugulu pulezidenti nze nakabona obutya emirundi ebiri olumu banteega ku radio Simba infact singa siriiwo nabano omulambo tebaali gulabya nze nakwata piki gwe nava ku radio Simba ningamba nti kangenda obudde nga bukyali maze kwogera ate wano nkolawo ki gana kurusinga ku radio Simba kumbe piki ezaaliwo saamanya nti zababbi ninkwatako emu nyani zingoberera nga sitegedde budde kiro kakati nibantwala nibampiseeyo naye gye bampisa nga amanyiyo nga ndaba bandeeta wano bwe twatuuka awantu waliwo nga waliwo muti naye nga waliwo ennyumba nga tikuli mataara kirabikaawo we batira abantu bankwata omunankwata akabadiya nindaba nti nfudde ekyanyamba kyali eki waliwo omwana ng'akuumaawo ku nyumba naali nkyali cautious nawulira omwana ng'agamba wuu kwe yakola bwatu ne bankuba wansi ne badduka esente ziranina esimu wano najjawo ng'ekikooti nga nyambadde oludda lumu kati n'omulambo tibandigulabye so nakola ensobi kuva ku radio Simba ate ninkwatirawo boda kumbewo nga banteeze so tukolera mu bugubi naye obugubi bwe tukoleramu nze sibufaako nubwe bananzita katera bakamatuka kange ekye nareetera muto wange bandumba emirundi ena wano naali sirina nagava mu buliri naye namaraga kumpi kwavura nasanga enyigi zino zemuraba simanyi ebisumuluzo babijjawo nga enyigi zino zona ntangaavu bino nga bye bikyabalemye kakati nindowooza nti abantu bajja kunzita nga sirina maanyi nintuma muto wange awaka nimugamba nti gwesuranga wano bakomayo emirundi egyo ena wano nzeka kansuubire nti babbi bali awo so bwe bugubi bwembeeramu naawe ebyo biwedi ku obulwadde wentuuse ndowooza nyinza kuwona naye obulwadde bwandibanga bwamaanyi kyazuulibwa nga si mugongo gwokka era enkya banjagala mulago ssaawa ng'emu yandiba nga ndina prostate enlargement kati bakebedde PSA basanga nga eri wamu yereeta eyo prostate PSA bwerinnya nnyo yereeta kansa so kyensuubira kubanga enshaba bagigenda bajja kwakanyama mu ngeri yaabwe empiso naziguze kubanga bagamba nti n'omugongo kunduma nnyo yandiba prostate enlargement yereeta
mugongo kundi umenyo so ndi n'ibintu bibiri n'eki nabawo cyona si ati ubu ushakora ki ekirara ndi n'obuzibu buri wentuuka mu ddwaliro oba kiki nfune banasi ngoba bibiri basatu ngoraba bayikuba obwama kumbe bo bantegedde bandaba ku flashlight bambe bayeza kwa bandaba nga genuinire naye oluusi ntya ngamba nti ddwaliro muno bano bantu banankorako ninvaayo so ntya operation y'omugongo n'ebintu ebyo naye ate nakora kine Uganda yattu naye president ne secretary general mbebaza mwatunyonyeza emikwano ebweru wendi kati nakaweza emyezi 3 n'ekitundu abandi abakuflashlight ono nga nkyaziza bebanyimirizawo abo mu diaspora sirabangako ekibiina ekiringa nuko sikirabangako ekifa ku bantu bacu n'okusingira ddala ku diaspora these people bandaba ku YouTube just byarugaba owabiri owasatu bibambezezaawo tiri mulala. In fact, I got surprised. The secretary bwe yankubira newunye simu yange we yajija naye ekyenjawulo gwe nono mbalina ku Facebook okozesa Bobi Wine ono ye mulina buli kaseera era nzijukira nga bakusibidde awaka ng'ogamba nti tuwe na bira akalulu nze omu kubasaasanya amawulire yes ngamba mutegeere lwaki principal gambye na bira abantu tibatutegeera naye oluvannyuma bajja kututegeera ekyokubiri nsiima ababaka bo noono boogeza diplomasi ku kisinde kya Besigye naye nze mumundekere nja kufaafagana naye I know what brought Besigye back naye mwogeza diplomasi you see waliwo kye tuyita contact card mu byobufuzi omuntu musaka siriso imwe nimwogera nimugamba nti enjovu nene ngorayina wakwatatewo nga bwembaga nja kubaraga flashlight mu ngoberera ari wagambye ntangoberera yes 2026 ekisinde kya Besigye state yeja kuba ekifandinga ya muteringi bamaze dekora bantu amuli ati tafuna tabafunira ate nekirara nono naye abagambe mu western region wamerusemu mentality eyabarango n'abashori in fact akabutambikanga kenateekayo n'ebiri yes ngabo ife abantu bewafa abamu barowooza nti fe tulina kufuga mpaka n'abarango bwe bari n'abashori but we proved them wrong surprisingly abetwa proving wrong ebyafaayo abatufuga bayigamu obutayiga era kimbadde ngamba ono nze sikyafa ku president Museveni okufuga awanatufugira mpaka because I know he must go naye ebintu bibiri byentya Uganda nagenda kugirekawa ekyokubiri nze n'orubongo yeno ne bannaffe agenda kutulekawa ku Uganda yawamu nze bwemba ntambura jaja nupu naye waliwo abagamba bebo Museveni watutuusiza. In fact, let me tell you this. Mukimanyi nti natya kugenda ku secretariat kubeyanjulira nga ntidde nibayinza kugamba nti onataze azatya mara Museveni watutuusiza nga buri wekengera nubwo burwane nabano ogamba nti bayinza kugamba nti nebuzabuza. So
ebyo byebintu bye tulina okwijjamu abantu baffe security general abantu baffe bwetu bwe bali. But I think we shall get there. Nve Kabale ekyalo kye nazaalibwamu bakiyita Nyakisozi. Natya bwe nababuuza oluvannyuma ku polling station sabuuza bululu bwe wajjayo nababuuza nti naye Kyagulanyi yabaddeyo naba polling agent nti wuuno wano nti babaddewo babiri ku polling station ewaffe mu Nsozi tobamanyi gye baava nawe tumanyiyo. So the line you took era ono mbadde nade ngamba abantu Besigye ne banne imwebyo timusobora kubimugamba gwe bakwita bebe mu byobufuzi nemba gamba nti Yesu yali bebe ngata naweze emyaka 10 abantu bali bamaze kutegeera nti ono mwana wanjawulo mu banne. Ekyokubiri Katonda yalina banabi bangi naye ku nsi kuno yakozesa ko babiri bokka onule tu Muhammad ne Yesu bye bakyusa ensi mu byeddiini. Mu byobufuzi mumerukamu muntu oku tibakulimba nali nembabazi nze kambabuulire twafuba nnyo creating ekyo tuyita third force. We failed nali makati nga ndaba nga tugwa nga bantu baganye nti katuwe Besigye naye kyanako nti Besigye kintu ekyo tikyamuyigiriza mu byobufuzi ati ogu yameruka oba oyagala oba toyagala. Bannayuganda bamanyi enjuyeezi oludda olufuga n'oludda olunyigirizibwa. Buli muntu yenna tamanyi ekyo mu byobufuzi mumuleka ye. Wow. Yeah, ebigambo byo of course omuntu tasobola bikowa. For starters nsanyuse nnyo okudamu okulaba muzeeyi Byaluganda. Okusooka twasooka nga bogambi kusinkana nga tuze kulaba tamala emirundi. Then mbadde nga nkulaba ebbanga lyonna. Omuntu yenna yena out there ayinza okulowooza nti tubadde tusinkana regularly. Tewali asobola kukkiriza nti myaka 2 nga nti nakusinkanako mulundi gumu nga sikumanyi leero lwenzemu okusinkana. Naye njagala omanye mukadde wange nti yonna gye mbeera ne Bannayuganda gyonna gye bali bakwenyumirizaamu nnyo. But most importantly because you are Byalugaba. Nze ndowooza nno nti ogatawo nnyo okyogeddeko era nkyogerako ne muganda wange Rubongoya ne mukyala wange yennyini tudde waka ne tugamba Museveni nga ayonoonye nnyo. Nze kati ayonoonedde bakodomi bange ayawuddemu eggwanga n'akwata ekifaananyi n'akisiiga bakodomi bange ebyo baŋŋamba ne baŋŋamba abantu batulaba balowooza nti Museveni byonna byabba aleetera ffe. Kumbe abbira ako ka gurupu akatono ak'abantu abantu abatono nnyo. No naye njogera nabo abantu mu Western Uganda babonabona. Ffe twagenda mu Western Uganda eyo Rusheri Museveni gyava yennyini ng'abantu babakuba bukubi kibooko okubagana okujja tulabako ng'alaba bamuswaza. So enkyukakyuka bajagala everywhere. Naye weebale nnyo mukadde wange. You represent so much. You represent Western Uganda that wants change. You represent an elder that is knowledgeable that wants change. Naffe byoboyogere eyo bituyamba abantu bangi nnyo bagala tupainting ekifaananyi ng'abavubuka abato abali excited abanyiivu abatalina nsonga. Naye bwe tubeera n'abantu abakulu nga bano najja nayanja ensonga naffe kituyamba abantu ne bagamba abaana abavubuka they are not just angry. Ebintu babiraba ng'abantu abakulu babiraba. So nsanyuse nnyo okusinkana again. Ate nsanyuse okumanya nti Bannayuganda abali out there mu diaspora ne walala bayimirira naawe. Amina. Amina. Kyenzijukira ekikola nakumiza ku December towards the Dokulon. But I think I called you batwala kusimizanga n'ebityo. Nibambuuza
I'm a Western brother. My father is a bishop from Western Uganda. No. I'm a lecturer to my career. He's my colleague, but he doesn't know me. Nenyindo yongeringe ya sema. Nenyindo iri mu Lukyagulanyi. Nanti bagenda bulyamba so nalira n'ekiswa ekiganda so nino kwesanga ndi mukwa. Amen. Sijja kwegana. So what are the batuza? Point bewali wali omusajja bwegamba nti nomuwono ekoboko. Remember that your program twagikolanga wakayoga that statement is at some nana nga tulina on that program netugitumiliving nogamba ono nange fe tukutambulira kyoyogeranga nga tukuba live fe twakubanga live. So what blessed us was okugamba nti flashlight ya Kyagulanyi ate nekituwa amaanyi. So it was a blessing in this case after losing our things, but we are what we are because there is a statement you added on our nation. Mbakuchiga mbono mkuu. Ndozo bituse katika twevereremu na wotambula mu taxi katwevereremu because when you brought a slogan neka kati mukuru hona ke. Fabavuka chichi statement cho bine bintu byabo. Well, sagala gitandika interview anze kola mulwadde wange. My main message ejja kuba jali. Tetujagana kamera kubanga era kamera ye reflecting ebyo bitu embozi yetunyumya wano tujinyumya on behalf of millions and millions of people. Of course njakoyisa no mukiso bebaza goberera mwe okugoberera ensonga bangi bali intimidated. Buli muntu afuna following na dark social media abera target ya regime government ngejagwe oyagala sente meka lwaki oyogera nnyo watakuwa sente bakutisa tisa. So abantu abatono olaba ba compromising ze TVs nyingi zi radios nyingi abantu bakyayogera freely naye okuba nti nammwe mukozesa platform yamwe kwongera ekimongedde nga temwagala just kifunamu sente ba self aggrandizement naye okwongera etafaali kusife twakitandika abakulu bano batandika ze n'ensonga fe nga tukyalina mu ndongo zaffe. Sometimes enkola na nnyo okuba ndabira ddala nti nakiitinga nnyo ensi. I should have done what I'm doing in my early 20s. I did it in my late 30s. Naye sebo ffe tukwagala nnyo era tukwenyumiriza nnyo era omulimu gw'okola bw'oyinza obutamanya how powerful your voice is naye sebo kyokola kyamaanyi. My president obulwadde bwange buntegeezeza kiki kyendi abantu banange kiddamu mutukoledde emikwano ebweru. Simanyi oba secretary general naye alina kyayagala ocommunicate. Bananzi just okwebaza muzeeyi waffe ono era mbadde mugamba nti tumugoberera nnyo era atuzaamu amaanyi. Manyi bana nga president bwayogedde abantu baagala nnyo okubiyita ebyabavubuka bana abaana bali excited oluusi they are just angry, they are just agitated. Naye bwe balaba omuntu nga muzeeyi ono nga ali decent, he's old, he has aged gracefully, teri scandal gye bamumanyiko, ali knowledgeable, alina experience ne expertise naye ng'avaayo ayogera ebintu with a lot of knowledge nga biri factual. Banange message yaffe yonna gye tuba tuwa abeera ng'agikona mu stamp, ajongera mu stamp abeera afaminga in many ways. So banange tumwenyumiriza mu nnyo era tuwulidde bubi nnyo okulira nti mulwadde ebigere bino okujja ne tugamba katugende tukole ki tumulabeko plus kubanga tumusaleko era kuno kumusalako kwennyini bayemuko naye kubanga kinene nnyo kyagase ku struggle ku revolution eno era nga president wayogedde bannayuganda bangi nnyo bamwagala era tubeereyo naye nawe nga bamwagala n'abatamumanyi erinnya bagamba oli Jajja Nuupu muzeeyo Munyankole olaba wawayogera Luganda omanyirawo nti Munyankole naye naye tumweyanza nnyo emirimu gyakola era tusaba Mukama amuyambe awone bulungi. Amina. Okay, demugole. Katonamuwa natya nnyo ono ne Edi bali bantu bagenda kubata. Eri program gye twakola na mwente gye bali close nono bayinza butavaayo. So nsima Katonda gwe kati tomanyi naye nkumanyi nnyo gwe nono gye muvudde mu music yamwe.
katonda yebale kubakomyawo nga muli balamu. Wano ozze wa taata we jjajjaawo. Jjajja Nuupo. Nze no kati ndi faani we sawa zino ndaba serebu wange. Serebu wange nti ye muntu analyzing ekintu n'akimenyamenya omuntu n'asobola okyabsorvinga n'akifuna fully n'akitegeera ensonga agi analyzinga bulungi ti era emirundi egisinga nga muwuliriza mbagoberera era oyo yandetera okutandika obagoberera kati nga mulaba neŋŋamba bannange waliyo kyaliyo wakabi ayogera ku nsonga kati nga nze mbeera ndowooza oba bamusisinkana naye nga nawe tebamusisinkananga nti nga neewuunya engeri gye tuconnectinga nga somehow omuntu ali so far away from you naye nga muconnectinga mu ensonga ez'eggwanga nga zibagatta era njagala nnyo okwebaza okubeera oyo omu ku abo abangi abasobola okuvaayo ne mwogera ensonga nga we ziri nga temulina kutya wadde konna nga amazima gasigala mazima nze kukyemanyi ku mazima amazima ogogera leero ge gamu enkya ne lulina olulala tegakyuka nti weebale nnyo okubeera oyo. yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awokutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya